omukolo gwe tuliko gwaki gwe gumu ku mikolo egyaki kitegeeza twazze kukola ki we tutandikidde abamu mubadde mutadde ensaamu mu byenyi naye kati tuyingire omuki omukolo ne bakuba ekifaananyi yakulinaanye nga ye buli kadde obwedda anyiize muviire ng'obudde bukyakola ki gamba oyo akulinaanye nti twazze kusanyuka kikyentegeeza ti mmwe munyumise omukolo gw'omwana nze waakiri bigaane buki naye nga nazze bigaane wangi nsaba tusanyukireko omwana waffe ate baddokita nsereka abo baddokita baatugamba nti gyokoma okusanyuka tokola ki tokaddiwa wekuumireko akaseko oleme kukola ki muntegedde bulungi bwe muba mutuwa emirimu gino twagala muntegedde bulungi ekindeese wano si kunyumisa mukolo gwa mmere ekindeese guluŋŋamya ate mwe mukole ki mugunyumise banaa batagala kubanga lubeesooka maaso wangi nedda tudde mazima simanyi oba lwaki kiba bwe kityo beerabira bwerabisi oba bw'obanga ebyokkuba engalo wakiri beera eri ne vidiyo yaffe waliwo akaseera kino kankyogere na mukama baleeta ebirabo oli naddira n'enkondo naga maama najjukira omwana we atanaleeta ate waliwo n'akalala nako kankogere mukama oli naatandika ofumintiriza bye batuleetedde n'ebye baatwala egiini tuli gyendi oba bino byetaaga kwe kumanyanya atutte omwana waffe mulowooza abagagga bameka mu Masaka City nga tamanyi nawadde akakuba akatuuka gwalina gyava naye ono bw'abanga yasasiwo buli omu atunuleko ku ssaawa siri ssaawa meka 5 eyange enfubufu asobola famba ekigere wansi kulistede olaba omwana omutonga atudde mu katebe loko omwebaze okamugumya naye omugambe sikage bafudde omukwano nyamu kale nolaba atakuba ngalo kumpenyako embeera wene beetuuse nange neeteesa iranga akonkona tomuggaliranga kubanga wandiggalirayo ne bamalayika kituufu nnyo ate era ne Musa bwe yali ng'akulembedde Abayisirayiri baamugamba nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna kubanga baali bamulabyemu obutuukirivu onookola Bayibuli byeyogerako ate kasitamba nga ntambudde n'omusisi iye tutambule tugende Musa events batambuze bwetwogeranya yampa ssebo katukole bwe tuti yeetaati buli afunye eyakamyu asooke yegezeemu tulabe embeera Sanaraba kumukeka gwonna gutuleetere abaana ba taata mubawe engalo ennaise nabo engalo Ay,
Omwana yakulira mu maka agali mu lediyo. Twewombeeke. Katonda ayinza byonna ow'ekisa ekingi tukwebaza olw'olunaku luno. Bw'otulese mu kifo kino okutuyigiriza, okutusanyusa, okutusomesa. Tukusaba obeere naffe mu mukolo guno. Byonna ebyanitumazeeko emirembe kutatalaganya Katonda waffe obituggyeko. Otuwa obumu obw'omwoyo obutukuvu. Tuwayo omukolo guno oguwa omukisa ogwa kitaffe omwana omwoyo omutukuvu gwe ku mukolo guno kaakano n'emirembe egitagwawo. Amen. Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Awangale Serwatika lwattaka nga n'enkumbi ku bbega. Kansabe buli gwe nninako obuyinza ng'oggyeko bawala bange abasawo tuziwa emirimu. Naffe taata yatulinako obuyinza. Nga bwe mmanyi nti omusawo yenna omukugu asooka bibuuzo mu kyabo kajjojjijjoji w'ebibuuzo tusanyusa okubalaba neeradde nga tebibuzeemu. Tusanze okubalaba bassebo. Kale bamusawo. Tusanze okubalaba bannyabo. Mukulika amakubo. Twebaza beero si bagakola. Eradde bassebo. Eradde Buganda. Eradde bannyabo. Mukulika amakubo. Bano ffe tubabuuze temubabuuza makubo. Kituufu. Olabanga abasawo yampamu abakugu. Mulimu gwe mbatumyeko mugukoze bulungi? Ye taata. Mumbulire gubadde gutya? Gubadde mulungi nnyo taata. Kisaana engalo. Mubeebugidde bulungi ne mubeekebejja. Ye taata. Mwenga abakugu musudde ki? Taata tubazuddemu ekirwadde. Kino kimakoloni. Omanye endwadde z'ennaku zino za byakulya. Cabbage 19 makoloni. Kirwadde ki ky'ozudde? Taata. Iye. Ffe tuli basawo. Tetukkirizibwa kwogera ndwadde z'abaclients. No, tukubire abaana wamafiizi we zagenda wewo. Ethically omusawo tasobola kukebera n'akawoyo kati olubwabaamu kanaakafu ketwekwate dda. Amawulire ago ngategedde mwenga abakugu mugeesigalizza kati mugende mutegezeeko ba consultants ngamba basenga mu abakugu. Okujjawo ng'olina ky'obagamba bano. Balaba wano iye ne bwembeera nze siyinza kubanyiigira. Biseera bino nga bw'obiraba byafuuka iye mulembe gwa bbaasa kyebuzito weetyo ngifuna buli mwezi. Kituufu. Naye njagala okubategeeza nze ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu. Ow'Embogo. Oyo alimu si muzzukulu wa Katongole Lwasa. Lindako. Kitanga omukolo gulimu ssente gunyuma weeyanziza. Ogambe sono omugaga w'e Masaka si. Weeyanzeeyo ekigambo ky'Oluganda ekirala nkwongere ssente. Naye weeyanziza. Ate siima ebula egibakwata mmanyi. Wangi. Gwe bawayadda waggulu, gwe bawayadda waggulu. Eky'Oluganda ekirala ekyebaza n'akuwa. Alina yayongerwa. Wana Katuma asembe ekyengulu y'abakulembera nga tuba. Abaana tubawenga, abaana tubawenga. When you go, see got a while we won't wait. Put in the catch you know. On one let you know. We'll see the yeah, so Batwali kakeka, batwali kakeka.
abantu abatya gwentya ndabyalo bawala bange mwanirize n'okulamusa mulamuse kale bamuula muto era dde nnyo bamuula ffe tugidde mu mmotoka abo be baana abaakava e Canada mu kisaakaate kitange kituufu ogamba nimba emyaka gino egyange gituuse okulimba abaana abo bonna nga bw'obalaba olaba enviiri basazezza waka si be bano abaana be baleeta nga be bakiviiri nga busikizi ddala mu mbeera eyo bano njagala bazzaayo kitange buli kintu n'omulembe gwakyo nali ngamba mutabani wange nti lwaki gwosibye balansi nanga ddaddi obuzibu bwo wayingira mu mulembe ogwaffe ddala kati mwe mugomo mwazi kusibanga loketo kati ogwaffe gwa balansi ye nagana oguliwo oba mu kiragala ng'oluyingira mu kyenvu wange kitange gwe mulembe kati abali ku byammwe muli ku byammwe mama mudde waggulu bawala bange kati mmeya bikyamu zagamba omusajja omugendera katumu omulala bw'oba weetegese gwe ng'ate oyita ebuuyi abakubengalo mukama abampeera omukisa basembereza akakeeka kadde we bali kati wala wange sembere ekyemmanga bawala bange mpola mpola muke ku mayiro akenda n'abagenyi ne bwe tuba tetunnabamanya tubaaniriza fe abaŋŋaali twaniriza nammwe mwanirize affe banyabo era dde Buganda bano tuvuga bavuge bawuliriza essira kukwera ku whatsapp abo balaba mbalaba bafaanagana balinga binusu be baana bange abakamaliriza emisomo kitange bano kitange kali ndabako ono gwe nasoma naye nabisonsa girls aluwa naawe wali mu girls wakibuka bukyusi era ndi obbi waayo otya anti nze navuganga school bus goba tewasomerayo pozi nga bayisa abaaliyokko anti era abasomesa byebandagiranga byenakola bano byebabalagiranga mu kibiina nga byebakololosa asomerayo era obanga eyasomerayo kikubireko bungalo wamagwenasega kitange nzikiriza nkukkiriza n'abakyala bonna booli nayeeyo n'abakazi n'abawala ddala mu busawo bwaye bonna nga mulina owewange atambudde n'endabirwamu iye olutukaaka n'omugamba nviira aba atuuka mu kkubo nga kati kino kingobye kirabye feesi yekaddiyo bakabina kekaweddeko wamakwata totawanagula ndala naye nze ekyebagendi Lawrence yazze ate biwera nawe kwaga ekineewunyisa ku bakyala kiri kimu ndabirwamu baba nazo naye kizibu basaana endabirwamu ennamba nange kyenvudde mbabuba bukukujju oba lwaki bwe bujja mu nsawo kitange wanje natambule ne haji abudu yakava e Makka waali awo haji imirirako gwotera okumpa ku ssente tolire ku bantu salaamu yadde nga wagenza kufuna kintu kirala iye ne noobaako kye weegomba iye mu mazima gennyini nnyini osibangako wamakwata tokomawo omwezi ogujja weyagaliza bawala bange mudde ku abiri tata abo batuwammire be batuwolerezanga omugenzi kyamuse butagala ndongo olimba
dansa w'ekigagga eyafiriga enyegeranganya Dr. Sunda waliri abo balaba buli omu nkugulu akasuka eno akasuka erikulira kuyiika namba ya lujja obeera ewafunda ogakasukayo tosamba entamu ya muliraano tusanyusa okubalaba basibo kale bamuko tetubadde tubonyebonye n'amakubo ffe twebaza gavumenti egakola tusanyusa okubalaba kuliko amakubo ebyo wali wajja okubyogera sinze babakubireko mu ngalo mwanange bakubira engalo toli wa kusigiri bakuba ekiina bannange mukuliko amakubo bamaama musiibye muki eyo tusanyusa okubalaba mu lujja lwaffe otyo bwe twogeranya yampa ssebo abo be bamu ku baana abalenga ensonga era abo be bakulira security eyange wano awaka kitange embeeba zaako kimu ye nabeeranga ne muto wange kyamufumba tujja wano oyima eri kukayimbe kamuli wano okasuka akanya kubali bweta genda okuwulira omukadde omukazi ate baani abo abakasuka amayinja ku nju yange obanga oliawo omukosuuna n'abaayita maama tukaaya nezo mbwa zakuno kale nakati mutuyite embwa tutuuse owokubiri okuva ekyemmanga omulaba oyo yabakulira eralaba gasaka gegattula ranka yemmajje kanjikubuulire FFO faya fujo onye oyo mulabira ddala kati nze mbagamba kimu ye yadde ono yatidde okubyogera ye naye weesibe ebbiri mmere tumutwala ngamba enkoba otutetenkanyiza naawe ekigo otyayo kwata mwesibe ebbiri naye tutuuse si byangu wanje obigabanga obyagala oddayo eka mukazi nagamba ku TV nkulaba ogaba emisipi naye ogonga kukutuse kwata lwakubiga basibe obyange akulengera wali ensimbi n'ozigaba oba ogenda nagamba ez'okukameeza ddala oga nti ate zaali zange batabane bange babawo omudigidi ate mwambuke ate nga bayitira wendi amaanyi g'ebbaasa ogalabye laba amaanyi g'ebbaasa ewali afande eziriko omukisa gwa paza kakumba ddala banje kubanga meya wa Masaka Kabonera Kimanya tuli naye kamusaba akuwubireko mukwano gwange Steven Luchams so okuyimirira yali speaker wa Masaka municipality ate nga aza deputy mayor mutwala kitunga mwakikwata dda tolaba ettama ddala mwava abanaluba kituufu nibwofuna wano ataaka yonna awo tukuwonya awajjudde abakuku nava abasawo kuva kyabakuza okyayogera ku basawo ninawo accounting officer waabwe awo tawulikiraka wakimanya kyabakusa omwana yibula aguzeeyo yatoloza health inspector owa Masaka City omukyasuubya mukyala kompyuta ejaddireeta kamusabe wonna waali ati okimanyi atambudde n'omwami Saabadinkoni Venerable omulongo Reverend Waswa Christopher Kafeero tuli naye kamasa so nga ate era mu buufu obwo bwennyini nyamba oyo nno mukulu wange ekyo kirabika yaniriza mukadde waffe yamulinaanye nzikirize banjulire eyatukulembeddemu yadde ng'ate ng'era omukulu takeeriwa bakeeriya mukeeriye Cathedral Administrator Reverend Father Kakumba tuli naye wano abange tumwanirize n'engalo ez'amaanyi era ne sister bw'abanga ali awo naye mwanirize n'ababiri abe watambudde nabo tugende akati bannange bano nabategeezezza dda nti olaba nkaabira omusomesa obusomesa ansaba n'endobolo mu bulumi nga sirinaamu bulungi ne mu 12 naye ate abasisita abakola wosti yamuyimirireeko abantu babalenge tusanyuse nnyo okubalaba ab'ebitiibwa bangi baza agenda ozitusembeza nga bano be bazifumbye
ab'ebitiibwa bangi abali ko mu ngalo ez'amaanyi kubanga bwe twatunudde ku mulenganju bannasaasira n'agamba ekyo mu kifeeko kituufu naye ate ne kuteesa abadde wanaatuuse olutuuse kkiriza munene wesemba bulaakozaati fe tuli baŋŋaali ate mmwe kitange mazima gennyini tuli bazzukulu ba kayiira emugulu muli bambogo embogo yennyini lindako muli bambogo yeetaata nange kanteekemu amalala nze walakira mwongere engalo ez'amaanyi bwe kubanga olaba nga mwongeramu engalo ddala alina omutwala awa okumpi agumumpeere n'agumuwa nze mugagga wano nzekka kwata sente bazzukulu bannamwamu ebuwama sereka agustino mutumba aliko kati kyogamba webali bano bakojja b'omwana bakoddomi baffe wano tebakubulawo webali ate bakojja mmwe abasajja muyimirireko waggulu be nayitambudde nabo tubuuze ku bakojja tusanyuse okubasanga waate oyo nno si wakkobe bakoddomi wange olw'okuba beesudde kamba kiyigirire weewa iye tusanyuse nnyo bbala abakojja tuli wano eradde nnyo bakojja eradde bakulu musibye mutye kati tuli wadde mukama atukuumye mwebala okutwaniriza obulungi abange tukikubira engalo tweyanze nga tonnakkirira yeetaata bwe njogedde ku bekkobe ne njagala okumanya bakojja abammwe baaki tetuli ensowole kitange neeyanzizza nnyo neeyanzeeke naye bw'onokkiriza ng'abasajja abagaana mu mulembe guno ogukulemberwa omwerufu ow'ebuddu iye ddala ddala ne tuyanja ensonga iye kitange tujja kubikula entumbwe anti mbadde njagala nkutwalira eddala awo tibe tuba tetubalinaako kakwate mukyatwagaza ki fe abaŋŋaali n'ekkobe bwe tulumbwa ab'embogo n'abalala bembadde n'agattako si bwe kiri naye kale tugenderaawo ate naakola kinaffe tuli bazzukulu ba katongole mugatte mulema muli bante kitange nga bw'oyogedde okuggyako kogambye nti oyina ey'omuzinzi siinyaako busiinya tweyongereyo banno baziwa emirimu kitange mazima gennyini iye fe abaze mu lujjalo iye siyinza kwogera nga banjogira nnaku zino babitandika okuva mu mulembe gwa Idi Amin mbo naye Ssaabasajja tulambika okuyita mu katikkiro we iye awamu ne muzzukulu wa Namwama Kiwalabye Male ddala akulira eby'ennono kaakano kituufu kitange ensonga zino ez'okwanjula n'okwanjula za nnono ddala kitange tukutegeeza butegeeza gwe gutusanze mu lujjalo iye kitange ng'otudde yennungi abala gye balwanira kituufu kitange mazima gennyini twajja ne twogereza ab'ennaku zino bakuyita okukyala kituufu kitange bwe twayogereza eri ssenga iye tumusiinyaako nti tubaala 28 mwezi guno gwennyini nga n'akisala kaakira ddala ddala iye taata tulikomawo taata n'otwanjula kitange mu nnyumba muno mulimu mwannyoko kyami wabiri oyo yennyini nnyini akomba enziro ku mugongo omwana wannyo senga abadde musajja bandimuyise nga taata naye taata abaana bo bamuyita senga kituufu kitange oyo atumanyidde ddala yatujja eggwagi kitange senga tubadde tumulabyeko wano taata yandyongedde okwogera ebingi ebikwata ku ffe naye nga ffe bazzukulu ba kayiira emugulu kitange mu mazima gennyini tuzze mu makaago nga tusaba kuzaalibwa banne engalo ze bakubidde zikumana ku mugongo kozi ogambye mba mbayita nti kitange gwe oba obayita bannyoko bakubire engalo abaana bannyo kaakano kuba boogeddeko nze abange sikweka bakweke abange bambeera kumpi nga busungu baabano ndagamba bwe mwakisimba ne kiroka nange musoye taata neeyanza nnyo neeyanzeege ye naye kitange nakula ne ssengange oyo saala nabano bapama iye nangamba tweyisanga mu bantu bakubire engalo naye oziwa emirimu eno si ya mukajanga embuga kandi asabe atakubanga luba mukono olukokola nze naawoza selekita sumulula taata yayogedde abaana ba taata bwe twasigala nga bajja naye taata yaserebezi zaali zijja zeefeemu gwe dijje